Mu show ya lero tulina ebintu biri bisatu. Tulina love story, tulina love lab, ne tubeera n'ekibozibozi. Tugenda kutunuulira ebintu ebikulu bijja kubanga mu 7-6 ebintu ebikulu okutunuulira ng'ogenda okuva mu relationship. Like walolo tukana ulabanga relationship tekyakola makulu ekutamye tekugattako ekumenya. Biki bye wanditunuulidde ogamba nti abange enough is enough, I have to let it go. Like nyinza okubanga nkyayagala, nyinza okubanga ki, but this guy takyakola makulu. This girlfriend, this woman takyangattako. Biki by'otunuulira ebintu tugenda kulondayo 6 oba 7 bye tugamba nti bino bw'oweesanga nga mu relationship bwe biri njala kutegeeza nti kibeera oba oliawo kyekiseera okugamba nti bannange jo twatunuulidde ebintu bye tugamba nti bw'obisanga nga omuntu ono tabirina, bw'obisanga nga mu relationship yo tebikyalimu oba oliawo kikwetaagisa okudduka. Biwulikika ng'ebifaanagana n'ebintu bino bibiri byanjawulo. Njala kugamba nti osobola obeera ne relationship, abantu bajja mu inbox nanga sozi gayo ono mpulira nga takyakola makulu mu bulamu bwange, I think I need to end this relationship. Moses, omuwala ono oba omukazi ono mpulira nga alinga mmenya, mpulira nga takyangattako. Gye twayogedde ku ze tuyinza okuyita red flags, naye nga tugamba ebintu ebiyinza okulabika nga bizze mu relationship ne kitegeeza nti relationship eno could be n'okubeerawo tesaana kubeerawo. Bye twayogedde byabadde bibeerawo nnyo mu relationship ng'etandika, relationship nga ekyali nto. Twogera ku bintu mu relationship etambudde, obadde n'omuntu muli mu mukwano gwa nnamaddala ebintu mutambuza mwaka gumu 3, 4, 5, but along the way owulira nga relationship eyo ekutudde mu kifuba. Bwe kutuula mu kifuba ogiinamu omwana, mukoze investments mwembi. Biki by'otunuulira n'ogamba nti abange much as omulenzi ono ansuubizza embaga next year, omuwala ono ansuubizza okunfuula ssaalongo, omuwala ono ansuubizza okuntwala mu bakadde oba omulenzi ono antutteko ne mbazadde be ne mbalaba, but depending okusinziira ku bino ebintu ndabanga kati ng'oggyeko okugamba nti omulenzi mbadde naye mu relationship emyaka 5, abamu ekyokumala mu relationship emyaka 5, it is a reason for him, for her to stay in that relationship even when it is toxic. But agamba nti given the fact that we've stood the test of the 5 years, then I think I need to hang in there. Ng'ekintu kyokka kyayinza otugamba kwe kuba nti aludde n'omuntu myaka 5, oli nga atugamba nti the reason why is into that relationship again or for that long, for those years, it's because baginamu omwana. Abo abantu byebintu bibatunuulira n'omubuuza lwaki okyali mu relationship eno, gayi mwinamu omwana, gayi yasasula wembeera, gayi yalabirira maama wange, gayi yaweerera sister wange, gayi yeyansasulira tushoni, omuwala yeyanzijanjaba, omuwala jjanjabye maama wange. Nga waliwo ensonga z'atunuulira ng'ezo ze zimubeeza mu relationship. Njagala okutunuuliza ensonga oba ebintu by'osaanye olaba mu relationship nga tolina kubeera mu relationship eyo. Lwaki? Olw'ebintu bino 7. Tugenda kubiwuliriza nga tumaze okuwuliriza love story ya sister. Lwaki abeera mu relationship eyo? Agiyingiramu atya? Lwaki relationship eyo eggwawo? Eggwawo etya? Yatunuulira biki? Njagenda okumaliriza show ya leero ng'otegedde lwaki ensonga zino nkulu. Byenjogera biyinza obanga gwe abewulira oli maama, naye ng'olina omwana ow'obuwala, olina omwana ow'obulenzi, obyetaaga okubiwulira olwa muwalawo, otaaga obiwulira olw'omutabani wo. Byenjogera obyetaaga obiwulira nga gwe omulenzi, gwe kenyini nga gwe bigasa gwe, nga bigasa gwe omwana ow'obuwala, bigasa mukwano gwo. Ogenda kubeera teacher eri mukwano gwo, ogenda kubeera ssenga owa mikwano gyo, ogenda kubeera ssenga, ogenda kubeera baaba w'abatoobo, ng'ogenda babeerera ekyokulabirako. Bino obiyiga ku lwabwe. Enkyogenda kubeera metron, naye metron tamala kubeerawo ng'embaga etuuse ng'okwanjula kutuuse. Metron w'omuntu atandika mu mukwano eno nga batambula nga metron. Bestman abeera bestman si wa mukolo, era njala bategeeza nsaasira abaana ab'obuwala abalonda
metron ng'alonze wa ku mukolo kubanga anyumira omukolo kubanga ajja kunyumira engoye kubanga asobola okweteekamu kubanga actually ezo z'ensonga z'otunulirako kukuleeta metron. Twagala kukulaga nti osobola okugasa omuntu nga sina kuba nti weegasa gwe kennyini, osobola okuganyula n'okumanya amakulu g'obulamu bwo ng'olina omugaso eri abantu abalala. Yinza nga sikoze kyamaanyi mu bulamu bwo kozi tomanyi nawe nakusangira, but again I can be proud of myself and be thankful to the mighty Father because in one way or the other I have benefited, I have helped, I have saved 1 or 2 souls in these shows. How do you know that tomorrow you're going to be a big lesson, to be a good counselor, to be a good teacher to someone out there? Bino tobiyiga ng'obyeyigira, biyige ng'obiyiga n'olw'abalala. Bataata, bino biyiga olwa mutabani wo, bino biyiga olwa muwala wo. Nja bagamba emirundi mingi, omukwano gwange gwe mmanyi, abaana nga bagenda olaba movie, aba yasoose giraba. Kitegeeza alaba movie eno on behalf of her kids. Bagendo giraba nga amanye ebyokuyiga ebirimu ne bwaba bibabuuza alina kyabasuubiramu abiraba nga yabirabye naye nga tabiraba ku lulwe, abiraba ku lw'abaana be. Si buli kyolaba nti ogenda kiraba ku lulwo, waliwo bye tugenda okulaba nga tubiraba ku lw'abalala, bye tugenda okukola nga tubikola ku lw'abalala. Are you picking a lesson from here? Greetings. Njagala okutumira ku mukyala Jagwe Omubwati oli Boston. No kwekanga wekanza ogamba, wait a minute, what is he saying? What is he talking about? I am talking about Mrs. Jagwe Boston. Mrs. Jagwe katugateko kirimu in quotes Omubwati. Ntaddewo paundi zange ezitannuma nga 2. Jangu mu inbox bw'oteeba eyangambye nkutumireko. Nkyala Jagwe. Jangu mu inbox paundi zange ziri nga 2 tezijja kunnuma, sije zijja okunziza mukyala Egomba. Paundi zange 2 jangu mu inbox bw'oteeba eyantumye okutumirako mukyala Jagwe Omubwati. Bakikwano katusooke laavulaabu. Laavulaabu tunoonye ku Ssenkaggala ono, tunoonye ku mwami ono ow'ekitiibwa bamuyitaani, njagala kumanya amanya mumiziwa, I think is no Chaze. Mr. Chaze, katusoke tuke Mr. Chaze mu Love Lab, tuveyo tugende mu kibozibozi, tuveyo tugende mu love story, tuveyo tutunulire ebintu mukaago ba musanvu bye tugamba nti abange bobanga ogenda kuba tugenda okukyogera ng'olwendo yagala va mu relationship. Tetwogenda eri gwatagala va mu relationship. Nkwagaza ki nga toyagala givaamu. Ayagala okubeera mu relationship, njagala kuwa nsonga zikubeeza mu relationship. Ayagala ogivaamu, njagala kuwa nsonga z'oba otunulira ng'ova mu relationship eyo. Tugende mu Love Lab. Wanje? Mwami Chaze. Wanje? Osibye tya ssebo? Yendi ssebo, ndeeta ssebo. Bulungi ssebo. Gyebaleka ejjalero ssebo. Kale ssebo naye gyebale. Kale ssebo. Nkutawaanyemu eddakiika nga 2. Tekirina buzibu. Neeyanza mukama wange, erinnya lyange nze Moses. Moses. Nkola program ya mukwano. Ssebo. Okuyita mu buufu obwo mwe muli omukyalo oba muyita omwana ow'obuwala eyanoonyezaako n'antuma gy'oli. Ssebo. Mugambe nti siyinza kugamba nti alina ekitabo kye yafuna n'akitunulamu nga kirina ebinkwatako, naye mwebazaako olw'okufuba okuntegeera. Nti abantu bangi babeera mu mukwano naye ng'oli ayagala bamutegeere all the time, like bamutegeere bamusanyuse bamufeeko. Naye sister agamba I'm being honest, olaba nga mwami Chaze agezaako okwagala okuntegeera, agezaako okwefiisa ye ng'omuntu n'aba nga ataddewo nze mu kifo kye, n'agamba ekyo kimufuula ow'enjawulo ku bantu b'endabye be baŋŋamba ne bempulira. Ngambira mwami Chaze nti mulabiramu ddala enjawulo mu bulamu bwange era okubeerawo kwe
it's not something I take for granted naye nsanyukira okubeerawo kwe mu bulamu bwange mu nsonga zino ez'omukwano. Byebyo ebyange olowooza gundi yagamba mbu kati ne bwentema. Nange muwambire nesiimye nnyo okubanga ndi naye. Wow. Osobola okumbulira ku linnya lye? Erinnya lye Hadija Naggayi. Hadija Naggayi. Obubaka bwe Hadija bubaka ki? Agambe mwagala era mwagala. N'okiddiŋŋana. Ekyo kyenyinza okumugamba akitegeere mu mutima gwe. Okay. Ka long distance relationship kano tekabasumbuwamuuko? Katusumbuwamu ebiseera ebimu bansonga. Oluusi mba bize nesifuna budde bwe, oluusi aba bize n'akafuna bwange. Ne wabaawo n'okuteebereza nti oba buli omu alinayo omulala gw'alabamu. Naye ate kati mu ekyo kyemmanyi nti yasinga okusomoozebwa kubanga gw'obaamu kali ntya ne kati ebweru gy'ali ye at least kyanguko okwekuuma naye kati ate ye bw'alowooza nti gwe wane Uganda oba ku ground nnyo. Era ndabira ddala ng'omutima gumusiba mu bbanga. Era kugambayo ekintu kimu nalinga nnyo ku Facebook nga lusi opostinga ebifaananyi biki. Naye byonna nensalawo nembyesonyiwa account Facebook account yandekanga tekyalina active kyenkana. Kuba jafuna okulowooza nti kati abakazi bali bakulaba oli eyo olya bulamu olusigende. Ntegeera. Naye ensonga muzikwasaganyiza mutya kubanga n'okusurvivinga okutuuka wano wate kubanga waliwo bye mugezezzaako ebibayambye okubanga mukyasobola okubanga muwuliziganya? Oluusi ebimu kwesonyiwa, oluusi omuntu wawe munyiiga ne maanyi nako nga temwogera naye omala n'ogamba owa ye wange sirina mulala ye Katonda gwe yampa. Ye wange. Okay, awo nkitegeera. Mungambire nti ekyamazima yoyo gwe nalonda mu banzi. Kale naye nze okwogerako naawe nsaba Mukama omanyi tuteekateeka naye Katonda yatuukiriza mbu bw'aba tazimbye ennyumba abazimbi bazimbira bwereere. Anyweze omukwano gwammwe abaagalana bangi abayingira omukwano bangi naye ate abagudduka ennaku zino nabo bangi nnyo. Nsaba Mukama abanyweze abawo obulamu obulungi. Kale sebo naye ayinza okwogerako nange sebo. Sebo naye nesiimye okwogerako naawe. Kale. Hadija. Yeah. Kale katugende tufune ekiboozibozi kino bwe tuvaayo tujja genda mu love story. Minisita Sozi nkulamusizzaako nnyo weebale emirimu gy'okola n'okusinga ennyo okutukumaakuma wano ku YouTube. Kaakati olwatuuka kantuukire ku kibuuziboozi kino. Nina bibiri naye ekimu kitonotono. Oba nkoze nti ate nga nakyo kirimu ekyokuyiga naye kantandikire ku kino. Olwatuuka nga taata wange nzije wa maama nga ntwala ewaka. Kitegeeza olwo nkulidde ku step maama. Kakati bwe natuuka waka walingawo emirimu emisale gye nalinanga okukola. Nalina emyaka 6 ekiseera ekyo. Naye ng'omulimu gwe bampa kukima mazzi. Natwalanga liita 3-2 n'enzijuza ebidomola 2. Kakati simanyi mu buto bwange ndabika nali mwana mulungi kubanga nasematuka okukwatibwa abavubuka emirundi 2 naye nga olwo nkyali muto nnyo. Naye omulundi ogwokubiri
Ogwasooka tata yansisinkana nga ava ku luzzi nga n'omuvubuka nteeze nga nyimiridde n'okuyimirira mpumuza obudomola ntidde okusala wasitamye kubanga bwe yajja nampita n'agenda n'abaako wasitamye kati neesigala awo nga nsobeddwa sidduke kudda ku luzzi siina bwe nja kwambuka okugenda na budomola ensi n'ensobera naye mba ndi awo tata n'atuuka nga naye azze ku luzzi awo nempitawo. Omulundi omulala nkwata obudomola twalina banneyiba waliwo omwana omulenzi omutoototo yali ansingako obukulu kuba yali ategeera ebyokutundula vanira kati ate nze nga sirina kyemmanyi kati balabika banneekobera n'emikwano gye kati bandaba nga ngenda ku luzzi ne bagoberera nabo ne baleeta obudomola kati tuva awaka tuserengeta bwe tuti naye nga tetunaba kugamba nti tuli n'oluzzi tulutuuse wakati mu haafu olugendo olututwala ku luzzi ng'abaana tebansalirako awo ng'omulenzi omu atali oyo wa neyiba naye mukwano gwe nga tansalako ndooza baali bakoze dde empaka ti nze nsobola omukwata omwana nga nkuba ekigo kaakati nze gwe bakuba ekigo siina kyemmanyi era nze obwongo bwampa nti baagala kunkuba ne mbuuza abalenzi 3 bakuba batya nze omuwala omu minisita Sozi nga ntya okulwana ate natya okulwana okuva awo mpaka nakati gyendi nze ntya okulwana n'abalwana bankankanya era bwe ndaba abalwana nkankana kati Katonda wange ajja omulundi ogwokubiri okuntaasa awo omulenzi we yali ankubye yali tannaba kubaako kyakola ne zireeta neyiba ava ekyemmanga eno gye twali tugenda okuyita kuba twayitanga wakati mu lujja lw'abantu ne tukkirira kati oyo waawo omukyala najja n'abuuza munnamwe abakozi eki nti ono gwolaba avuma bwe baayogera okuvuma ne neekengera ne ŋŋamba tuzze bulungi ate kakati lwaki bagamba nti ono gwolaba atuvuma nekimpa okulowooza kyampa okulowooza okuva awo mpaka lwe nategeera ne neekuba mu mutima ne ŋŋamba abaana baali baagala kunkwata ekyo nenkita nzize mpita mu mbeera eyo Julia Balamu nga ntegeera yali 2024 nva mu kyalo eri e Masaka ndeeta ekyalo kyange e Kampala ntuukira ewa baaba wange Makindye naye mugamba nzize kukola njagala mulimu olwo nno ndiko abaana 2 naye nzize kukola njagala mulimu munnange nga baaba si mubi nga nfunira muntu yali akolera wali bayitawo ku backyard nga nfunawo mulimu nga ntandika kukola mu biseera ebyo nalina emyaka 20 kaakati nga nkyalabika bulungi newankubadde naliko abaana 2 minisita Sozi nga omusajja nkwana teyali omu baali bangi naye mu bankwana abangi oyo yalemerako nambuuza obeera ludda wakonze Makindye nja kuwerekerako lumu nja kuwerekerako munnange omuvubuka nga ndowooza asaaga olunaku lumu nnyinyuka nkwateko ngende mu paaka enkadde nninnya ezigenda e Makindye ewa baaba wange kubanga nalinyanga nsambya Keviina omuvubuka tangoberera ngenda okulinnya mu paaka enkadde nga ŋŋamba nedda tugira tutambula ojja kulinnyira eri mu maaso nga tutambula tugenda tunyumya nkwagala naye nze nalina ekizibu nga mu kutegeera kwange njagala omusajja nga si muwanvu nnyo njagala omusajja nga wakitema kati ng'omuvubuka ono muwanvu mutono muwanvu mweru naye yali mulungi omuvubuka oyo nga bwe tutambula amperekedde bannange twatambula okuva awo ku backyard mpaka eri ku nsambya Keviina we ziwetera zigende Keviina kubanga nze naviirangamu awo mu kkoona eryo ne zisigala nga zigenda nziwano n'entambula n'enserengetayo wali eri bannange bwe twatuuka awo n'aŋŋamba naye gwe olaba otya mperekeraako nange nja kuwa transport wakiri akukomyawo naye tugenda olabeko ewaffe kuba kati nze ewammwe kyenkana ntegeddeyo omuvubuka yannemeddeko dda naye nga naye omuvubuka ono okumwejjako anti agambye kugenda kulaba waabwe tugende
Kavusiru yasooka mbuka bugeza ajja luvannyuma nga tugenda. Twalinnya na takisi awo okwanguwirizaako nga mubuuze ewammwe ludda wa nti Katwe. Kati jjukira naakajja mu kibuga simanyi Katwe ludda wa naye nga mmanyi ekigambo Katwe. Nga tulinnya takisi nga tugenda e Katwe. Siyinza kukulimba oba twagenda ne tukoma Katwe oba twagenda ne tukoma. Naye nze ebirowoozo byange oluvannyuma byampa ne biŋŋamba tulabika twagenda e Nalukolongo. Bwe tutuuka e Nalukolongo, nze gye nayita e Nalukolongo, omuvubuka nga tuludde mu takisi twatambulako katono nga tukyama ku kikomera. Andeka ku geeti. Bwandeka ku geeti aŋŋamba sooka olindeko katono nzije ng'agenda. Bwe yandibadde ng'akomawo yakomawo yali mulala ng'ajja nga mpita nga ŋŋamba jangu nga ŋŋenda ngoberera zze okumpita. Mmanyi nti ewaka w'abantu bw'okyala bakusanyukira era bakubuliza mu ddiiro. Kaakati nze ekyalo kyanvuga ne kintwala ne tuyingira mu nnyumba n'ono antwala ne tuyingira ne tugenda ne tuyita mu lukuubo mpaka ku kaluumu. Tumala okutuuka ku kaluumu newankubadde nga nali mubisi, ebirowoozo bimpa nti eno nno yandiba loogi, maka gaawa gojja n'oyitamu buyisi bw'oti n'otuuka ku kisenge nga gye bakutwala. Nga Ssempappe yayingidde dda akasenge ali eyo munda. Kati bwe twatuuka ono n'akonkona oli naggulawo wamma nga sikyalina kigambo nedda nti sijja kuyingira ne nnyingira. Naye neebaza Katonda kubanga ne ku olwo yalabika. Si kyangu kyakukkiriza naye gwe olina ekigambo ky'otera okukozesa n'ogamba nti naye munnange olaba waliwo ebitasoboka ku muntu omulala naye nga ku mulala kisoboka. Kino kyambaako ate nzize nakyo ebbanga linene naye sikinyumizangako muntu kubanga nawulira nga kiswaza okugamba nti nagendako mu loogi. Gw'okibuulira ayinza obutakikkiriza nti kyali kituufu wasimatuka naye nasimatuka. Mbuuza ntya munnange nga nnyingira ng'omulenzi aggalawo bw'aggalawo nga mubuuza wano ludda wa we tuli wano weewammwe nga ŋŋamba nedda munnange ojja kunsonyiwa mbadde njagala okutwala ewaffe naye ndowoozezaamu nti kati daddi yakomyewo ate daddi wange musawo akolera Mulago kaakati ne ŋŋamba daddi ayinza okuba nga yakomyewo kati ne ŋŋamba ka tujje tubeereko wano. Ne mubuuza nga tuzze kukolawo ki nga tubeerawo nga tukolawo ki. Ne mugamba eno si loogi. Naŋŋamba ye ne mubuuza mu loogi bakolamu ki. Naŋŋamba nedda tukitwala bubi. Ne mugamba nze kankubuulire ogenda kunnyamba okkiriza ekintu kimu. Bw'oba ng'owulira ng'onjagala nnyamba tufulume kati. Naye bw'oba owulira nga tonjagala nga ne bw'onkozesa leero towulira nga kikuluma obutaddamu kundaba, kola ky'oyagala wabula neekaza nange. Naye olw'okuba nali namuwadde dda amatu nga tutambula obwongo bwe bwaluba naye nze ate awo bwe nali ntuuse nali mpulira obusungu nga mmaliridde naye ng'ate nti okulwanira mu nnyumba omwo be tuyiseeko eri bonna banaagamba batya. Nga mugamba kimu bw'oba owulira nga toyagala kunfiirwa tutambule tuve wano kati. Ne mugamba bannange essaawa eno ne mugamba nze emyaka nina 40 era ne nga mubuulira nina emyaka 20. Ne mugamba nze situukangako mu loogi. Okoze otya okundiita eno? Ne mugamba ne bana abantu muli bazibu nedda munnange nsonyiwa kale sikigenderedde naye kale ntidde butya okutuusa waka nti daddi yandiba nga yakomyewo naye njagala tusooke tuteese. Ne mugamba nga tuteesa ku ki? N'aŋŋamba kati tuteese. Nze nkwagala ebyaddala saagala byakukozesaako bukozesa. Nkwagala ebyaddala kati kyenkusaba onzikiriza twekebeza omusaayi. Ne mugamba nze ekyokunkebera omusaayi sikirinaako buzibu. Ne mugamba sikirinaako buzibu wabula kimu kyokka tuve wano. Nanga nedda tugenda kugenda naye nze mbadde nkusaba onzikiririzeemu. Sikikolangako kino naye ndowoozezza nti oyinza okubeera nga gwe wajjako ddeeno mu loogi. Ne mugamba ani ondabidde ku ki? N'aŋŋamba nedda kati nsonyiwa naye bwe yalaba nga mu butuufu ndabika nvudde mu mbeera ng'ate alabika annyinamu interest munnange nga ŋŋamba naye olaba kati
ngenda kuswala kuba nasasudde tusooke tutuulemu wano eddakiika tugenda kugenda emugamba eddakiika ezo zetumala wano nze mbadde saagala tuzimalewo kubanga n'obudde bumpiseeko nze saategedde nti ondeeta neeno mu bino munange omuvubuka nga yeetonda ng'afukamira nga ngamba kankubuulira ekyamazima sigenda kukiddamu kino kyenkoze naye nkusaba tutandikire wano leero nkwagala njagala nkuwase bikoze bitya muvubuka yeeyita muvubuka ddala kituufu yali muvubuka naye gwe yeesimbyeko nze sikyali muvubuka ndi mukazi alina abaana bange 2 nemutunuulira bwe nti naye Mr. Sozi nakyawa omuvubuka oyo okuva ku lunaku olwo yakoleranga nga bw'onoogamba nti bakolera miryango ffe tuli mmanju naye bannange nga n'okuyitawo bwe nti nkutulirewo ngende ewalala nga saagala kuyitawo nga sakyayagala kulaba ku muvubuka wabula kye nalowooza naye yakitegeera kubanga okuva ku olwo bwe nasimatukawo teyaddamu kumpuuna kigambo ndowooza buli lwe yantunulangako ng'afa ensonyi teyaddamu kungamba kigambo nakimu okutuuka lwe nava mu kifo ekyo munnange nga nkulabira sister nga wawona mukimanyi nti eriyo baggayi bangi bakwata abawala obujega ekigambo kukwata obujega kigambo kigazi ne kirimu omuntu okuba nga kukwata offside okufuula weewe okufuula ddala like omujega like atategeera atalina kyomanyi n'akukwatira ddala obujega. Now see how our sister ends up in a guest house or lodge. Nengo lya mugambi amutwala waabwe. Njawulo abo bw'atandika okumusiikasiika ng'ebinyeebwa amulye enjawulo nti ono gwe basiisa abadde alimu empeke emera. Abadde alimu empeke emera nga sigomala gasiikasiika. Naye njalo bategeeza nti abaana ab'obuwala gye bali n'abakyala abakulu abakyala ab'obuvunaanyizibwa nga bwe bati bwe babategula. Singa kyali kisoboka omukyalo oba omwana ow'obuwala buli lunaku yali yeetaaga waakiri eddakiika 5 oba 10 n'abaako byayongera okuyiga ku basajja. Tugamba nti abakyala tebayigika. Yes, ebitabo ebyogera ku bakyala okubategeera binene nnyo bwe biti. Ebitabo ebyogera ku kunnyonnyola abaami bya pages ntono ne pages ntono z'osanga nga zirimu pages nga 2. Wali olabyeko ebintu nga birabika ng'ebiri brief. Singa mbadde njogera ku Bible waliwo English versions nyingi ne waliwo Bible version kyeyo eyina oluzungu lweyogera sima thy thou kugamba luzungu ekigambo kiri kimu bwe kiti naye nga kikutakuza omuntu okukitegeera. Oba oli awo n'abaami abamu balabika nga abali so brief nga manyo yaabwe ekitabo ekibannyonnyola kirabika kiri brief naye ng'ebigambo bigumu. Olwaleero oyinza okusanga omukyala ow'obuvunaanyizibwa ng'amutegudde kanaabe. Kambabuulire kyangu nnyo kanaabe okutegula omukyala ow'obuvunaanyizibwa ennyo, naye si kyangu omwana omuwala kangeze muwala ki atembeya bano abatembeya ebintu mu makampani bano abatambuza emmere mu streets mu bubuga. Omusajja agenda okusalawo okwagala omuwala oyo actually aba akimanyi n'okukimanya nti ono gw'ayagala atambuza mmere, ono gw'ayagala atembeya bintu. Kyanjawulo ku basajja. Omwana ow'obuwala oba omukyala agenda okuzuula nti yayagala kanaabe kubanga by her conscience, like by her values or principles agamba tasobola kwagala kanaabe. Nenjala okutegeeza omukyala oyo agamba nti tasobola kwagala wa booda. Bangi bagenda okukizuula nti gwe yazaalamu omwana wa booda ng'alaba booda zezijjuddewo zezijjudde awaka. Agenda otegeera nti Chali gwe yayagala, Chali eyamusulika ennenge kanaabe nga biyiseeko dda. Omanyi waliwo ekintu
waliwo kintu ekiyinza okutukako nga tugeze okiridde n'ogenda n'ogamba mbu kakati kati oli musiraamu kange abasiraamu nsirya mbizi kubanga nange ndi mu advent tetulya mbizi naye njagala tukuba akafaananyi nga bakugambye gye wabadde ku kwanjula oba wabadde ku mbaga olwaleero ne bakugamba nti nno ennyama gye walidde eri gye wabwedda gy'otendereza nti yabadde ewooma nnyo yabadde pooko babikugamba olwaleero abasiba kino kye kibajjira biki ebyo by'obeera owanda obeera owanda pooko wagiridde wagimize nebeera digested n'okugifulumya n'ogifulumya kyewasigaza mu mubiri gwo birungo byayo njagala njogere kyotaagala kuwulira naye nga njogerera mu reality ngambye omusiraamu tobeera offended kubanga nange embizi sigiryangako naye ngezaako okukulaga nti abakyala bangi agenda okuzuula eyamulyawo over nga kanaabe buli wajjukira kanaabe n'agamba mbu kagende mu kinaabiro simanyi anaabe ne booneetuuza mu jiiki ne boonookola ki oli ebirungo bye byolina actually mpozi genda ogamba nti ogenda bakudetoxifying maybe detoxification yayinza okukola mu kaakayawulo but again you benefited from the advantages and disadvantages of sleeping with that kanabe guy like it is kiri kyayita nako dda naye owulira obujiji lwaki kino nkiremeddeko ngezaako okulaga nti togambanga nti wayiga kye bayita omusajja era bw'obanga otuuza omwana buli olukya wabaawo ebintu byasaana okuyiga kyenva ntegeeza kino nti okuyiga kuno okwogiwazibwa kuno abamu bebalaba nga tukola shows zino bagamba nti tulituka ne tuggwayo tetuliggwayo lwa nsonga n'ebibeerayo tebiggwayo ebintu ebihappeninga mu bulamu bwaffe in terms of relationship or love buli lunaku bijja ensonga lwaki show eno ekyabeerawo paka as long as we still live shows kyabeerawo njagala tugende mu kye bayita love story negenda beera ya dakiika 34 naye njagala uli erimu okunyiga don't judge our sister obusungu bufuge yalese story nga ayagala tugiyigireko teyeetaaga magezi ayagala tuyigire ku story ye don't judge cause it will not make any sense but I want you to know kiki ekitegeeza ku bitonde ebisajja ebimu nga bwe tuza tutunulira ebitonde ebikyala ebimu katubiwulire. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Gyebaleko Mr. Sozi webale tuweereza namwe naabeekuumira ku Sozi mwebale kubeerako. Enda kunyumya story yange eno naye abawuliriza just mugimu ekyokuyiga temunjajinga naye just mugimu ekyokuyiga. Gwali mwaka it was 2020 nga nsisinkana guy oyo yansisinkana naye nali ku mulimu gwo it was a boutique kati guy twasooka kunyumya nga ba mikwano then to exchanging contacts bwe twa exchanging contacts kale nga nkubira ekiro bwe yankubira ekiro nga twogera nga tubeerawo nga twogera nga nkwana nga mukkiriza yali muvubuka mulungi si muvubuka mubi nga ina haitinga mulungi nga nkwana nga tubeerawo kati bwe twabeerawo lumu omulundi ogwasookera ddala okufuna obutakkaanya nze naye
lumu ng'ajja nsanga ku mulimu yansanga ndi ku ssimu nali simusuubira kati mukubanga simusuubira neekanga nali ndi ku ssimu essimu nenjijjako nenjiwumuza wansi bwe yajja nambuuza obadde oyogera naani ko nze mbadde njogera ne mukwano gwange kwe kumbuuza mukwano gwoki ko nze mukwano gwange ng'akwata simu yange ng'aggyamu ennamba mwalimu gayi yali ex wange naye nga like akyanneetaaga nzire mu bulamu bwe naye nga nze sikyamwagala ng'akwata simu bwe yakwata essimu kuba ennamba ya gayi ennamba yoyo ex wange yali sinsevinga mu simu yange gayi ng'aggyamu essimu ng'aggyamu ennamba bwe yaggyamu ennamba ng'addayo kati nga nkola ki nga nkubira ex wange nga mugamba waliwo omuntu agenda okukubira naye munaye mugambe nze naawe tewali nkolagana ekola ki eriwo so eyo gayi yali akyakola ki yali akyanjagala gayi we yamukubira n'amugamba gayi ono yakubira ex wange gwe yansanga ndi mu kwogera naye ku ssimu n'amukubira kati oli gayi yali akyanjagala n'agamba oyo girlfriend wange era nze nasooka okutundula naye vanira abadde nga ajjanga n'ewaka n'akola buli kimu kati n'olwekyo she's my girlfriend kati gayi ng'akola ki gayi ng'agamba oyo ex wange mbu oyo omuwala yeekwanira abalenzi era oyo omuwala museegu n'atuuka ne ku extent egamba nti oyo omuwala ayinza n'okuba mukimulwadde ex wange oli ng'akola ki nga ŋŋamba agenda kukola ki nga ŋŋamba ngenda kugamba gayiwo bye yaŋŋambye nga mugamba biki nga ŋŋamba ojja kunsisinkana saagala mbikugambire ku ssimu nga nsisinkana gayi twaliwo mu relationship but ebbanga lye namala n'oyo gayi nali saatundwako naye vanira kati nga ngenda ewa gayi bwe nagenda ewa gayi gayi talina kyeyaŋŋamba instead yatundula butundizi vanira ne bye yali yaŋŋamba ku ssimu byasigala ng'akola ki nga ŋŋamba kati nga mbeerawo awo njukira oyo gayi yatundula vanira naye sikyamwagala nga tubeerawo awo gayi nga yannyiigira tayogera nange ekituufu kiri nti gayi nali mwagala nalina mukwano gwange nga mbimugambako mukwano gwange nagamba gwali mu nsobi oba olya gayi omwagala you apologize then okole ki muddemu nga nkubira gayi nga ngamba sigenda kuddiramu ogenda kunnumya nga mugamba sigenda oli yabadde akyanneetaaga mu bulamu bwe naye nze sikola ki nze simwetaaga gayi nga amala nsonyiwa bwe yansonyiwa nga tuddamu tutambuza relationship kati nga nfuna omulimu omulala nali nkolera mu town kati mukubanga nali nkolera mu town ng'ewaka gye nva ogenda ku mulimu wala ate ng'ewuwe waali kumpi ne ku mulimu n'ennimba ewaka ngenda va ew'abakazini bange era nasooka genda w'abakazini bange nenkola ki nenjogera ne kazini wange like in case we babuuza kati saasula nayo nga ngenda nsula ewa gayi
bwe nasula ewa Guy nga tutundula vanilla cause Guy yali ali ku campus naye Guy nga ewuwe abeerayo actually ewuwe yali asharinga room ne mukwano gwe zaali 2 double rooms nga sharinga ne mukwano gwe kati nga mu wiiki ajjayo like emirundi 2 oba emirundi 3 era nze nga mbeerawo kuba wali wanyawirana nnyo okuva ogenda okukola nga tubeerawo kati era lwali lumu kuba yalina omuze okukebera essimu yange ng'agenda akebera essimu yange bwe yadda mu ssimu yange n'anoonya contacts mwalimu contact era still that contact yali ya ex wange naye nga sikyayogera naye so n'atandika okuchattinga ne Guy samanya biki bye yachattinga naye mbutamanya biki bye yachattinga naye yenna yali ku ssimu nga yenna azimbye atwakidde ng'oyinza okugamba agenda kumira muntu waliwo ne mukwano gwawo kati mukwano gwe yali alina walaga nga mpulira ntidde ng'akola ki nga ngenda ne mukwano gwe kati mukudda ntuyisiŋŋanya nga alina gy'alaga then nga tuli mukola ki tuli mukomawo kati nalindwawo okwebaka naye korona naaba mangu nenzira mbuliri nentunula ku kisenge naye nga mutima ngamba kale ogeza n'otatundula vanira oba ndi mwana wa nnyoko kati Guy nali manyi anyiize tajja kunkwatako yamala nankwatako bwe yamala ate nadda mukumbuulirira obudde ne bukya obudde bwe bwakya yagenda bugenzi waabwe kuba olwo yasulayo yali enkera talinayo lectures yagenda bugenzi waabwe nange nenkera nengenda ku mulimu nenkomawo kati era omulundi omulala kuba ntera okunywa ku mwenge lumu nga ngenda ngula omwenge wenagula omwenge nkanywa kati wenanywa I didn't black out naye I was like okay I didn't black out kati nga tuyingira mbuliri bwe tuyingira mbuliri nga tutundira vanira yandooza akoye awo yayagala kwebaka ate nze saagala kwebaka kati kye nakola nga nva mbuliri bwe nava mbuliri nga ngina ntula mu ntebe bwe natula mu ntebe ndowooza otulo twantwalira omwo kati Guy nga agenda akola ki Guy nga azuukuka bwe yazuukuka nga ngamba dda mbuliri konze ngenda kugenda yangamba mbuno yakyogera like 3 times naye nga nemumugamba ngenda then omulundi ogwasembayo he just slapped me then we yankuba oluyi nakaaba nenyingira mbuliri nali mpulira obusungu nali sobola muddiza wabula namugamba gwe guba gusoose sseba ate gwe guba gusemba toddangamu okunkuba n'abanga yagala ositula olutala ate okuyomba mbukati ogenda kukolawo ki mbadde gwe abadde ali mu nsobi ogenda kukolawo ki nenzikakkana naye kyannuma nenkola ki nembivaako kati nga ntandika processinga ku byogenda ebweru nga mukama nsaasira nga nkola ki nga ntambula bwe natambula nga nzija ku kyeyo bwe najja ku kyeyo nga tubeerawo ennaku ezo ebiseera ebyo nga nakajja ndowooza gyalinganga myezi 3 communication yalingawo nga nnungi nga twogera nga akuba nayo netwogera
kati ekiseera nekituuka n'atandika okukyuka. Kati nomunga nkomplaininga nga mugamba naye gwe atankubirako kiki? Nagamba omuntu okuba nti akwagala tekitegeeza nti aba alina kukubira buli kadde. Ekyo tekitegeeza laava. Omuntu asobola kukubira era sityo nga takola ki? Nga takwagala. Nembeerangawo nga binnuma era nga nkaaba nga binnuma. Kati bwe nali naakajja nga mweereza ssente, like nga si ssente nyingi as such, zaali si nyingi, singisaya wange nawe namufunanga nga mumuweereza nga every month muwa ssente, every month ye akifula muze nga buli kadde is expecting money. And I used to do it, but nali nkikola out of love. Era I'm not going to regret it. Naye lumu nga birthday etuuka, I had my friend nampeereza mukwano gwange ssente nga mugamba agulire guy birthday gift. I'm not going to say to say all the gift. Kati nga mukwano gwange oyo muweereza ssente nga mugamba akola kingulira ekirabo. Mukwano gwange oyo ng'akwata ssente ng'agula ekirabo. Olunaku lwa birthday lutuuka, I gave that friend of mine enamba ya guy nga basisinkana mu town, omuwala ng'awa guy ekirabo. Bwe yakimuwa guy ng'akola ki? Guy nga ngamba mbu byaggwako ekirabo kye namuwa mbu kyaggwako dda, mbu ssente wandizikutte n'ozimpa, wabadde tonneesiga, mukwano gwo mubbi yakubbye. Neesirika byannuma. Ekifo ky'okusiima okunneebaza yagamba bugambi banzibye nga we byaggwako. Neesirika netubeerawo. Guy oyo yali hacking into my Facebook account. Facebook account, of course I have friends there. Naye ng'abeera agamba oli mwenzi, kale nga yeekwasa nnyo nga bwe ndi omwenzi, ate nga mbutuufu siri mwenzi. Kuba ebbanga lye maze naye mu relationship simwendangako. I've been always trustworthy gyali. Kati nga mbeera muweereza ssente, the whole of last year nga mbeera muweereza ssente. Kati lumu nga ngamba waliwo omuwendo gwa ssente gwe yangamba omuwola. Ne mugamba kino by the way nakigambako naye nkiddamu omulundi ogw'okulala ogwokubiri. Siwola muntu gwe njagala ssente ne bazadde bange. Ne mugamba naye ngenda kuwa zino zenkola ki zensobola nga nkwata ssente amakati gezo ze yali angambye omuwola nga nkwata ssente nkola ki nga nziwa guy nga nzimuweereza. Omwezi ogwaddako saamuwa ssente, then ogwaddako nemuwa, ogwaddako saamuwa. Ogwo gwe saamuwa yayogera ebigambo bingi nnyo. Yayogera ebigambo byali bingi. Nambuuza ssente zo ziwaani, wafunye abalala booziwa. Nangamba kati olaba olinnye nnyo, that's why you're behaving like that. Ne mugamba ssente naziweereza mami wange. Nangamba ani gw'ofuuli nga bulijjo z'omuweereza aziteekawa. Yabadde tasobola kutola ku ezo. Kuba yatuuka n'ogamba tobiŋŋamba ebyo nonsense. Ne mubuuza nze okukwata ssente yange gye nkola ne njiwa mmange aba nonsense. N'ayombera twamala ennaku eziwera nga tetwogera, ng'ali mu lusirika.
ng'ali mu lusirika. Kati yalina omu ku mikwano gye ng'amugamba mukwano gwe akyuse gaye nga talina kyangamba. Nengezaako babuuza waliwo kyonna kyakola emabega wange nga taŋŋamba, gaye nga amubikkirira. Kati lwali lumu omu ku mikwano gye ng'akola ki, ng'aŋŋamba kubanga we twali tubeera waliwo omukyala, ng'omukyala mufumbo alina abaana 3. Kubanga alina abaana, omukyala mu kyotala ng'alina abaana 3 nga naye mukyala mufumbo. Kati nga bagenda baŋŋamba nti nno yeeyagala n'oyo omukyala, era baoyo omukyala lumu yabasangako nga bali baki, nga bali bombi. Era ensonga lwaki gaye yashifutinga n'ava we yali n'afuna ewalala gye yadda. Nali sisobola bikuuma nga biri kunnuma, ne mbimubuuza n'abyegaana. Ne mbyesonyiwa ne mbeerawo. Ebyo byali bya last year, ne mbyesonyiwa ne ŋŋamba ki, ekintu kyesonyiwe kireke kibe nga bwe kiri. Ne nkyesonyiwa ne ŋŋamba kanneefeeko, ne mekuddako kweteeka ku stress lwa musajja, naye era nga neebuzaabuza, naye era nga still bindya. Nga mbeerawo omwaka nga tugumalako we gwaggwako, era omwaka ogwo we gwali guggwako 2021, nagamba sigenda kuddamu kukaaba lwa musajja, sigenda kuddamu kwestressinga lwa musajja. Oba nkubidde well and good, oba tankubidde si lutalo. Kati n'atandika okuŋŋamba wakyuka, ko nze nakyuka ntya, wabula ye nga laavu ye agipimira ku ssente. Kwegamba mba simuwadde ssente, mba sikola ki, laavu eba teriiwo. Saali nga musiru nali ntegeera, naye ndowooza ye yali alowooza ndi ki, ndi musiru. Nga tubeerawo nga mba simuwadde ssente, ajja kumala like weeks oba like 2 weeks, oba kale ayinza okwogera nange nga naye ayogera nange kunnejjako, Kati lwali lunaku lumu ng'agenda nkubira. Bwe yankubira nali siri wali simu yange, nali ndi wabweru. Ate ndowooza botimba okubira omuntu emirundi nga ogyeddiringana, essimu ogikuba n'otukanga n'ogisanga ng'eri ki, ng'eri bize. Kati nga nzija essimu nagisanga evuga neevaako, saagikwata, nga nkwata ssimu nga nkuba. Bwe nakwata essimu ne mukubira, n'ambooza obadde oyogera naani? Ko nze mbadde sina gwe njogera naye. Ko ye tonfuulinga, obadde oyogera na babbaabo. Ani gwe obadde oyogera naye? Ne mugamba mbadde sina gwe njogera naye. Kati jjukira nalina obusungu bw'ebyo omukazi gwe yebaka naye nga already bindi ku mutwe. Kati olw'obusungu obungi ne muddamu ng'eddoboozi lyange liri waggulu. N'alyoka ŋŋamba sikozesa, n'aŋŋamba ompita otya erinnya lyange, kuba namuyita ompita otya erinnya lyange. N'aŋŋamba mbu weewanika naye oba ojja kukka. N'atuuka ne ku extent eŋŋamba mbu I'm nothing and I have nothing. Ne mugamba kyannuma ekintu ekyo, era bintu byonna bye yali ankoze ndowooza kye kyakasinga okunnuma, mbu I'm nothing, I have nothing.
nemmala namugamba kuba nali mpulira obusungu namugamba lwaki ebintu byokola ebyokwenda obiteeka ku nze ate nga gwayenda lwaki obiteeka ku nze nangamba nga bwalaba abawala abangi kuba ali ku campus nangamba nga bwalaba abawala abangi agamba kale netubeerawera nga tankubira nga wona okubira omuntu gwoyagala mwogere because bino ebya long distance relationship you have to keep that communication ye ng'alowooza bwakutextingira aba amaze aba alowooza akoze eki aba alowooza amaze natuuka ekiseera nga mpulira sikyetaaga kumanya nga I don't care netubeerawo nga lwemba simuwadde ssente anyiiga oba ze namuwa mu kusooka nga size muwa ng'olwo lutalo era lwali lumu nkola ki nga ngamba waliwo ssente ze baali beetaaga ku ssomero ng'aziŋŋamba bwe yaziŋŋamba nga nzikwata nayongeramu ntini nga nzikwata nzimuweereza kati it was a coincidence nateekayo status naye nali sigiteereddeeyo ye kati nayomba nangamba biki ebyo byotadde ku status n'atuuka n'okumuŋŋamba mbu ye yenna muwa nti ezo ssente neŋŋamba naye banaye nensirika kati I got so depressed bwe nabeerawo nga ndi so depressed nga nkola ki waliwo omuwala eyali abeeraawo we baali bakola ki wetwali turentinga omuwala oyo nga gaye yaŋŋamba yali tayagala ye yaba akola kyaŋŋamba like ndooza nga tayagala kuvaamu munne kuŋŋamba the all staff yaŋŋambako kati naye naŋŋamba ngenda kuwa omuntu agenda okubuulira buli kimu nga mpe namba y'omuwala nga muweereza message nga mubuuza omuwala teyasooka kuŋŋamba instead yasooka nayogera ne gayo yeyampa ennamba ye bwe yayogera naye n'alyoka ŋŋamba nanyumiza the all staff bye baakola n'oyo omukyala omufumbo nga n'abawala bwe yali abakyusanga engoye nga n'oyo omuwala yennyini yamukwanako lwako omuwala yakola ki yamugaana omuwala yamugaana ng'era nsirika saakiteerawo nga nsirika kati era gwabadde mu guno omwezi nga nziramu mbibuuza mukwano gwe ng'abiŋŋamba n'aŋŋamba mbu yabikola naye nga after obikola be like saagala mukazi wange abimanye mukazi wange mwagala ng'alaaja nakimu butayagala mukazi we abimanye ate nga yalina abawala abasukka mu abawala 4 kitegeeza nze nali wa kutaano kati era yali ali mu lusirika lumu nga ŋŋamba atalina ssente biki nga mugamba kati ogenda kukola otya ko ye simanyi nange kwe kumugamba nange sirina ssente maybe nja kuwanga nkoze eki nga nfunye ng'asirika yali wiiki nnamba ng'avaako ku ssimu ng'asirika agenda okukomawo bw'okimanyi omala ebbanga eriwera nga toyogera na muntu okomawo ng'omumiisinga kasita mwewamu space mutima neŋŋamba nakusabako ku space yo kati ekyasinga okunnyiiriza ddala nengatta n'ebyemabega byonna kuba yaŋŋamba mbu laavu ye ekyuse konze ekyuse etya
ng'alyoka ngamba mbu nali mufaako kati sikyamufaako nga kyategeeza ssente. N'atuuka n'okuŋŋamba ebbanga lye nakoma muweeramu ssente. Ne mugamba okakasa emyezi gye n'abaala emyezi gye maze nga simuwa ssente. Kintu ekyo kyanyiiza nnyo era kye nakola nga nkyusa layini. Bwe nakyusa layini ne ku layini yange eya Uganda nali nagiblockinga ng'akola ki ng'akubira sisita wange yasooka akubira mami wange. Kyokka mami wange amaze emyaka 2 nga tayogera naye yaddira n'akubira mami wange ng'abuuza nze. Mami wange kuba yamukubira n'amugamba mbu yasimba okwogera naye nga ndi mulwadde, naye mami wange yali akimanyi nkyusizza ennamba so teyagwa mu bikopo. Ye mutima yagamba kuba yaŋŋamba wano n'agamba mutima nagamba olabika ensonga lwaki wakoze ekyo wakyusizza ennamba. Ngaddira ennamba ye ya MTN ng'abeerawo ng'aweereza message bw'omusonyiwe. N'atuuka ne ku extent ngamba mbu ne mugamba ekituufu kiri nti sikyakwagala. Nze omusajja kasitookera ku makya n'onnyendako ebyange naawe biba bikomye ne bwe mba mbadde nkwagala nnyo sisobola kusonyiwa. Bwe ntyo we namugamba. N'abeerawo awo n'agamba kale tetubeera like ba enemies. Namugamba kale tewali buzibu sijja bamulabewo. N'abeerawo awo nga ayogera ndowooza yali amanyi tugenda kuddamu tubeere ffembi oba n'awuliriza nonsensi we bye yeeyogeza. Kati bwe yalaba ŋŋaanye ng'alyoka ampeereza message n'aŋŋamba level yalinnya olaba watuuka buli kimu ate kati nze okyanjagaza ki? Ne mugamba nno ebyo byonna oyogera bya bwereere. Ne mugamba nno ojjukira n'okujjukira wangamba sirina kyendi. Ne mugamba sirina kyendi ekituufu naye Mukama Katonda nga waali I'll be something or I'll be someone. Ng'aweereza message n'atuuka n'okuŋŋamba mbu nga bwe yankwana nalina abasajja 5. Ne mugamba kati ebyo byonna oyogera byaki? Sibangako n'abasajja 5. Nayagala oddufuula olutalo kuba naleka engoye zange ewe nali nazimusaba nga yazigaanira. Kati ngaddira akubira omu ku mikwano gye gy'aludde okwogera nagyo ng'amusindika ewange mbu ayogere nange. N'agamba oyo muvubuka mmwe mwanjawukanyiza ne mukazi wange biki? Yasooka kale muyombesa naye muvubuka nga si byaleka ebyokwereega naye kati olwamala ate n'amutuma ewange. Naye mu bye baali banyumya yamugamba kale siganye obwenzi mbadde mbukola naye mukazi wange mwagala. N'agamba nga babadde ne ba girlfriend naye mbu ng'oyo girlfriend wagenda ebweru amwerabira tamuwa na ssente. Kati kwegamba nakirabye nga ye ekimuluma ssente siraavu ng'awoza kimu ssente nga ssente ze zimuluma. Kati ng'agamba sisita wange ogenda okola ojja engoye zange wagaayi. Kati sisita wange nga textinga gaayi namugamba sisita wange yangambye ayagala ki engoye ze. Ng'amugamba gaayi ng'agamba sisita wange mbu ezo engoye nze nja okukola ki? Nze ajja zeekimira. Ko sisita wange n'amugamba kati bw'ataazikime
Gayi ng'amugamba mbu agenda kukola ki? Zikwata azitwala wa mami wange. Nawulira obusungu kuba Gayi nali sinaba mu blocking ku booting. Ne nkwata essimu ne mpeereza Gayi message. Ne mugamba njagala obenga omusajja. Ebbanga ly'omaze nga toyogera na mami wange ery'emyaka 2 wasobola okwekaza wano n'omukubira nga omumbuuza. Ne mugamba kyali kya busiru. Ne mugamba njagala obenga omusajja. Twali tetuli bafumbo tojjangako waffe mbufunze waffe teri akumanyi. Kati oyo nonsense gw'oyagala okukola mbu simayanga ogenda kukwata ngoye zange zitwala mami wange. Mba sikutegeera. Ne mugamba era bw'onookikola ogenda bbanga mwana so si musajja. Kuba nabadde mpulira obusungu ne mugamba n'omugamba bw'onsanganga ku kkubo nga nfa ondekangako n'enfa. Naye ng'ekituufu Gayi ye namwagala naye yansasulamu kunnyindako ate nga takkiriza nsobi ye muntu yeetwala nga atasobya. Naye neebaza Mukama Katonda eyampa obuvumu ne mmwesonyiwa kuba nkubamu akafaananyi singa kyabaddewo ne tukitwaza paka mbufumbo sisuubira nti byandibadde birungi. Era ekyo nkyebaza Katonda yeebale kumponya such a relationship kuba nze mu bulamu bwange nsaba nnyo Mukama Katonda ansaasire nneme kuzaala abaana mu basajja banjawulo. Osanga singa nakiwaliriza nandizaddeyo omwana kuba munaye mbaddengawo simwendangako nti bino osanga abakazi abamu ali ku kyeyo n'omusanga ng'alina bagayi nga bawera naye mbadde nyina yeyekka. Briefly or chap njagala okukola bu comments butono ku story ya sister then ngende ku video omusanvu byenjala tutunuulire. Ekisooka sister agambye nti bambi omulenzi ono abalita mugaseeko muwala mulala like abalita mu cheatingangako. Are you aware nti abantu bangi bali mu relationships bali mu marriage nga tebacheatinganga ku bannaabwe naye nga be batacheatingangako tebasobola na kukikkiriza nti bano tebaba cheatingangako. Ensi bwetyo bweyonoonese. I was talking to a brother or uncle yesterday ali Bongereza nga ngamba nti sozi okusinziira I think I can even check that message. We were discussing something here. Nelo kwa nabyenjalo okujjayo yambuziza ekibuuzo n'agamba nti sozi olowooza love oba relationships zaakacokano z'abaaki. Yabadde akomentinga ku Chips Girl. Kyenva mugamba nti abantu basussizza nnyo okwenoonyeza ebyabwe. People go into relationships nga buli omu alina byayagala okujjayo. Kati mwali musisinkanye wali okubyeko akafaananyi nga musisinkana awantu nga buli omu agenze kujjawo. Ne bwe mba mugenze kujjawo ani ateekawo. Kitegeeza bwe mba mujjawo mugenda kujjawo mutuuke ekiseera nga temukyajjawo. Lwaki? Kubanga tewali ateekawo buli agendawo agenda kunona bunonyi. Relationships z'ennaku zino bwe zityo bwe ziri. Ezisinga obungi abantu beenoonyeza byabwe. The Bible says in the New Testament that mu biseera eby'enkomerero abantu bali babeefaako bokka. Abantu bali babeenoonyeza byabwe. People are so selfish. Kizibu olwaliro omuntu ogamba nti I am going into that relationship because I love that man, because I love that woman. Ngekyo kyokka kyagamba nti ze abantu balina ebyo batwagalako era bye batwagalako bibeera tebiriiwo. Omukwano guba tegukyaliwo. Kabonero akooleka akatyabaga kubanga okusurvivinga kw'obulamu bwe butyo kuyinza obutabeera kwangu. Abawulidde love stories zino muze mulya love story ya brother Sam eyoleka omusajja yayagala omukazi atayagalika n'asigala ng'amwagala okutuusa omuntu yekennyini lwe yasalawo nti nze sikyagala kunjagala. Omanyi byanjawulo okwagala akkiriza okumwagala kirala n'okwagalaganya okumwagala nakyo kirala.
naye osanga abantu nga ye agamba as long as we live, as long as she's here, I love her. Paka oli wakeera n'atambula n'agenda. Kyansonga nnyo bw'obanga tokitinganga ku munno akimanye. Eri abamu nga tetumanyi kukola communication, tetumanyi kusiga kifaananyi ky'ekituufu kye tuli. Omuntu ng'akulinako ekifaananyi kirala. Yes, I know si kyangu omuntu ng'ayingiza mu bwongo ekintu ky'aba nkitingako kyakuba nti ono si mwesigwa. But I am telling you, era omuntu omwesigwa tasobola kubula. Waliwo ebintu bingi bye tuyinza omulabirako. Naye abamu bayinza nga bakooweeko nnyonnyolako, abamu naturally tebaagala kumanya. Njagadde nnyo okumanya. Sister ono agambye nti yali takitinga brother. I want to respect that and I want to take your word. Naye abamu mu relationships tulina challenge ng'oli tasobola nakukikkiriza nti tomukiitinga. Naye ng'ate tomukiitinga. Ogezaako kuba kufaananyi olabwe ekichallenginga. Olina okulwanagana okunyweza obutakiitinga muntu. That is one. Two, olina okulwanagana okumukakasa nti n'okumukiitingako tomukiitingako. That is how hard things are. Kyobola buli awunzika agamba nti ekizibu omuntu atali mwesigwa ayangu okulaba abantu abalala nti si beesigwa. Omuntu atali mwesigwa si mwangu wa kukakasa nti toli mwesigwa kubanga asooka kubeerayo kennyini ng'ekyokulabirako ng'agamba nti olwoba yetali si mwesigwa n'abalala tebasobola kubeera beesigwa. Kati obeera awo ng'ayagala kwekonsoli ng'ayagala kwegumya mu butabeera bwesigwa bwo ng'alinga abugumiramu naye nga the problem is not you, the problem is this person akimanyi nti si mwesigwa, so n'atuuka kubanga alowooza nti buli muntu mu bulamu si mwesigwa. Ekyo kyamutawaana. Guy interest ye singa nerabikirawo nga yali ku ssente. Abantu era babagamba. Kati gayo naali mu kweyisa mu bintu eby'abawala. Abawala be baliwo okuweebwa. Ekyo kirimanyiddwa kiri ku likodi nti abawala okuweebwa kintu kyabwe. Kati bw'osanga gayi ng'abikyusiza ng'ataagala kubanga aweebwa buweebwa. Ako nako kabonero akalaga nti relationship bwetyo tobeera safe n'akatono. Gayi teyali appreciative. Bw'ozuulanga nti omuntu gw'ogenda naye mu mukwano gw'oteekateeka okubeera naye, byenjogera bino mbyogera ng'oli musajja ng'oli mukyala. Kyamutawaana bw'ozuula gayi gw'otwala oba akutwala. Kyamutawaana bw'ozuula omuwala oba omukyala gw'otwala nti si muntu wa kusiima. Ng'obirabiddewo mu relationship yamwe nga yakatandika. Kabonero akalaga nti gye mulaga tebijja kuba byangu. Atakusiimye leero ng'akyalimu akafansonyi. Bw'alituuka enkeera nga tatya kumulaba nangeregeze, eky'obutasiima kijja kubeera kitundu ku ye ekitongoze. Kintu ky'osaana okugendera mu relationship, faayo nnyo okumanya omuntu atasiima amenya. Ate kankubuulire kyamutawaana kubanga omuntu atasiima aba taagala nti ye obutamusiima kiri nnomo. Atasiima ataagala nnyo okumusiima. Relationship bwetyo ebeera ejja kumenya. Omulenzi okugamba nti tolina kyoli, kino nja kyogerako mu maaso awo. Kakati nze omuntu olwo ebintu ebitandya okuŋŋamba nti tolina sina kyendi n'enkeera enkya nga nkulaba oli nange atalina kyendi. Moses, you're nothing. But at the end of it all, you're with me. So am I nothing? Do I need to be convinced that I'm something? Sister, kino kyakuluma nnyo, yes. Ne waliwo ebintu bye tuteekeddwa okukulamu nga tetulinze balala kubitugamba. Nabagamba obaana oba buwala, mwagala nnyo okubagamba nti munyumye, kula ove ku level ey'okulinda omulala okugamba nti onyumye. Mira weeri gwe kennyini confidence emirembe gy'owulira ng'oyambadde akagoye akapya ng'osibye ka pensoko ng'otaddeko ka Brazilian ako. Please, oteekeddwa okukula okutuuka okuba ng'osobola okwewulira nti kati nnyumye. You need someone to come and prove a point that ekifaananyi kyo kye bakubye kyanyumye. Singa ebadde emmere, cause at the end of it all, emmere tegenda kulibwa gweka eriibwa abalala. But olugoye lulwo, enviiri osibye zizo. Kalabikanga akatono naye oluusi obwo obuntu bwe buvaako abantu okubakuba ebigwo. Giving money to your mother was no sense. No sense. What a red flag. Okuwa mama wo ssente. No sense. Obubonero ng'obwo bw'obulaba tobubuusanga amaaso. Kakati ekirabo kyaggwako dda. Eri abantu naturally ono si love language ye, naye olw'okuba omuntu ono anoonya byanfuna buli kimu ayagala kikwata mu ssente. Kakati okutuuka okubanga guys, people can surprise us direct and indirect.
bulungi nnyo nsobola okusurprisinga nga mpita mu muntu omulala. It is also a surprise. But twakozesa zi DHL, but twakozesa zino company ezitambuza ebitereke kubanga munnaffe abantu baagala ako nako kabonera akalaga nti sister, ensonga zonna zenkoonako zensonga zendabira ddala nga wali mutuufu relationship eno okugikomya nga tekyakola makulu. Omulenzi bwakukubanga nga mwekwana n'akuyisaamu oluyi ensambaggere n'akulya embooko nga mwekwana mukyali awo relationship etandika obutandisi. Be bewunzika nga batemya abakazi nga babakumyeko omuliro, babatemetemye, babatadde mu septic tank, babatomezze emmotoka, babawadde obutwa, babatuzizza piro oba emiguwa. Omulenzi bwakutyoboolanga mu mbeera bw'etyo nga mutandika butandisi. N'abawala gye bali abatyoboola abasajja. Kakati kino nakyo kikulu kakyemansembyeo wano bino mbiyitemu chapuchapu. Gayo ono yatandika relationship eno nga insecurity obutakwesiga nga butandikiddewo. Nyina babu yalwaki ngena kigatta n'ekirala. Gayo kwonoona eri ew'omulenzi exiwo kankigatte ne kino kyembadde njagala okujjayo. Listen. Gayo ono okugenda mu ssimu yo oba Gayo okugamba exiwo nga bwe mwebaka naye bwoli luuzi bwewekwanira abasajja Gayo akebedde essimu yo byonna njagala bigatta wamu. Kyamutawaana era ntera bagamba nti tugenderere abantu betuyingira nabo mu mukwano. Omulenzi ono bw'omugoberera n'omulondoola emabega wojja kukisanga nga relationship gye yavaamu okujja mu yiyo teyali mbi. Teyali nnungi. Nabagamba nti abagamba mbu sinonooza mayinja yabye mbu tononooza nga by'otaalaba ng'oyo y'amaka g'essanyu. Man, ne bw'oba oyingira mu ssomero lino lyagala okumanya bw'obadde weeyisa mu ssomero gy'ovudde ky'obola bakubuuza report ey'essomero gy'ovudde. Eriyo ebintu ebimu bye tusaana okuwulira nga birabika ng'ebyokuyita ku ngulu wano naye nga birina amakulu ag'ebuziba. Guy relationship gyavuddemu bw'ofuna omukisa n'ogitegeera bw'ebadde kijja kuyamba okumanya omuntu gw'odiiringa naye. Amalwaliro bwe tugenda okutujjanjabiramu gasooka kwagala kumanya history waffe n'endwadde zaffe. Obulwadde buno baali babukujjanjabyeko, baali babukujjanjabidde luddawa. Tusobola okufuna ku mpapula ezo oba baluwa ezo ez'eddwaliro gye wali ofunira eddagala oba gye baakujjanjabira. Baagala nnyo okudiginga deep into your history basobole okumanya w'oyimiridde ne baagala okutuusa. Relationship nkiddamu. Tuyinza obutagenda nga tulondoola nnyo naye tuletegedde okukola okulondoola okw'amagezi. Relationship bw'otegeera relationship y'omwagalwawo mukyalawo mukazi wo Gayi wo gy'abaddemu n'ogitegeera mu butuufu bwayo nkukakasa ekusigira ekifaananyi ekirungi ekituufu eky'omuntu gw'ogenda okubeera naye n'okizuula bw'otamusobola oba n'okakasa bw'ogenda okuleppuka naye kubanga omutegedde. Gayi ono okubeera mu relationship eno empya, relationship empya nga ajjudde insecurity akebera mu ssimu y'omuwala. Kambabuulire kyoleka relationship gye yalimu bwe yali embi. Kati nno bino njagala okwogera eri abantu babiri. Kansooke njogere n'eri omuntu abadde mu relationship embi n'ayingira mu relationship endala. Olw'okuba eri byamuyisa bubi ayagala nnyo okuteekawo preventive measures mu relationship eno. Oli yamulimba naye yakitegeerera ku myaka 5. Ayagala obulimba bwabutegerere ku wiiki 2. Njagala kwogera eri Gayi ow'ekika kino oba oli mu kulaba show eno ng'oli mwana wa buwala sister kikwano njagala twetegereko kino. Kituufu oyagala obutagwa mu katebe keekamu kewagwamu n'oli naye olumu oyinza okukitwala ku extreme. Era bino kambabuulire mu bulamu teri muntu ayagala kumunoonyerezaako kisusse. Njagala osooka okitegeere. Much as njagala onoonyereze ku muntu gw'oyagala
okwewalabibwa gwa mumwe relationship yo eyaggwawo naye oteekeddwa okubinoonya n'amagezi. Abantu abasinga naturally tebaagala kubanoonyerezaako. Ate tekiri nti abataagala kubanoonyerezaako babeera ne kakica. Eriyo omuntu gw'osobola okunoonyerezaako ng'ali clean ne waakitegeredde nti omunoonyerezaako ne muvaawo bubi. Naye ng'ate omaze ne ripooti eraga nti ali clean yejjeerera. Kati ate awo w'omutegeredde nti yejjeerera naaba nga watandikidde okubeera omuntu omubi. Lwaki? Kubanga taagala munoonyerezaako. Kyenvudde ngamba nti okunoonyereza kuno kugwana okubeera okw'amagezi. Reaction zonna z'okola osobola okuzikola naye nga toli mu kuzikola lwa bino by'ozudde ku mulenzi ono nga reactions eza relationship enkadde ze wavaamu z'okubyono. Bw'obanga omuntu omusanze ayogera na ex we omuntu tebatamineetinga butamineetinge bwe bati. Njagala kino nkyogere mu kitegeere. Do I need to use my experience? I think to drive my point home clearly, I need to put it clear by being the living example. When I just got Becky, I had a relationship, generally with them, a relationship that had lasted for some good years. It was not an official relationship, but it is a relationship that had lasted for some years. This is what I remember confessing or telling Becky. You know what? I have been in this relationship for like the last 4-5 years. I have been meeting this person almost on a daily basis for the last 4-5 years. Get me right. Almost. Now, this person, bw'aba ava mu bwongo bwange, bwe mba nva mu bwongo bwe, sibeera deleted. Njagala twawula ekigambo okwaninnstallinga n'okudeletinga. I can delete a file. File eyo ngena gideletinga. I'm deleting a song from my PC, computer. Ngena kulujja no, ngenda nduje ne mu recycle bin. Luvuddeyo. Ate mu recycle bin I hear about files are kept in the recycle bin for like 30 days. After 30 days they disappear. Kakati, waliwo app ojja kugenda ojja uninstalling. Oli agideletinga. Ayinza banga ajja deletinga shortcut. Just one ku desktop, ku display one ku deletinze. Nenga file mu settings eriyo na jeziri. Kakati kibayita okwaninnstallinga. Olumu bw'osisenkana omuntu gw'oyagala, omuwala gw'oyagala, oba omulenzi gw'oyagala, ayosobola okuba nga yakola decision ey'okukwitinga relationship gy'avaamu. Nga yakola okusalawo nti eyo relationship ngikoye ngivaamu. Eriyo abakyogera nga kituufu kyawulya kyayagala, olumu nga yeetagako kuyambibwa. Eriyo abakyogera nga tanabeera na sure, kati oteekeddwa kusooka kutegeera bino ebibiri. Waliwo betuzuula, waliwo omuntu gw'ozuula n'ongamba omanyi, ogamba nti wava mu relationship eyo, nenjala kukakasa, omuntu ono okyamwagala. Abo gye bali. It is rare omuntu ogamba nti nava mu relationship eno, nga mu relationship yammwe ayagala ebeera official, ng'eri tiyali official nga takitegeeza. Bino tobipapiira nalumaga, tobipapiira bitegeera, biwa obudde. Omuntu kambaweera ekyokulabirako ku story gye nabawako, kaali ka story katono. Omukyala yafiira mu accident, sister gwe yatunyumiza, gaye gwe yali amukweka nti alina omukazi nga bateekateeka n'okwanjula, omwaka guno nga guggwako. Omusajja waasalirawo okubanga ono gwafunye agenda mu makinga official. Ng'ono gwalinga gwalekawo ba gwabadde ng'akyali naye tali official. Bw'obanga okyawaggayo oyo osokanga kukidigestinga nnyo. One, lwaki nze abadde ayagala ku making official nga tali official. Topapalanga, weebuuzanga ku balala. Ozudde gaya alina omukazi ne tali official.
kyokka ate gwe ayagala kufuula official could be si gwe okidrivinga nokidrivinga osaana weekenneenye. Abantu abamu weetaaga kumuyambako. Osanga omusajja ayawukana n'omukazi gw'alinamu abaana 7 ekituufu nga kiri nti olw'ensonga ze yamukoowa. Naye olw'abaana bano n'emyaka gye bamaze n'ebintu bibakoze tagenda kumuvaamu mulundi gumu. Kati relationship eyo omuntu ono ne bw'omusanga ng'akyatinga ne mukazi w'oli oba ex we wasaana okubeerawo amagezi ku ngeri gy'ohandling ebintu bino. Topic eno sigenda gimala leero kubanga ate saagala kukola topic mu topic. Naye njagadde kikutegeeza. Lwaki mbadde nkijjayo? Omulenzi ono akola okunoonyereza ku muwala ku ex. Ne relationship tenaba kubeera confirmed naye ate already akola okunoonyereza okususe. This is going to the extreme. Kyembadde njala okulaga. Oyinza okukola okunoonyereza okumu omuntu n'otamulaga namulaga. N'okubadde bimu biyinza obanga biruma. Naye olwokuba relation naawe kennyini okyaliko probation. Naye oyagala okukakasa oba oyo gw'olinaye by'okakasa osobola obbikakasa. Naye ate ebimu tobikuba nnyo wano. Kola okunoonyereza okuko relationship obeera wagiwadde probation period nti ya myezi 4 njala kakasa omulenzi ono mu myezi 4 myezi 6. Olwo by'ozuula nga tekikwetaagisa na kunegotiatinga naye ng'oleka muleke. Ng'ogenda okunoonyereza ku girlfriend wo naawe kennyini tonnaba kakata. Nkiddamu kikulume kikunyiize brother. Naawe kennyini tonnaba kakata mu relationship. Naye ate oyagala okukakasa nti oli gw'ogenda naye omukakasizza. It is not fair. Okunoonyereza kwonoonyeza kunoonyerezeeko n'amagezi n'amazima g'ozudde galeete n'amagezi. Tukizudde ng'omulenzi ono ate yali bad man. Eri yakolanga ebirala naye ng'ajja kumpi buli kimu ayagala kiteekako ono muwala. Ekyo kyamutawaana kyekiri kye njagadde okukulaga nti bino baba babikola okusinziira gye bavudde. Nze omusajja yampisa bubi nze kankube sikyazanyisa basajja. Tokyazanyisa basajja ono gw'otayagala kuzanyisa yakuyisa obubi. Ekituufu kiri nti nedda oleese emigugu gyeri gye baakunyiiza ogireese ogikubye ku ono. Ne bw'onooba ggwe tojja kwagala mulenzi kukuyisa bubi ng'asinziira ku ex we byamuyisa. Akubira essimu 3 n'otazikwata n'agamba otandise bw'atyo nalumaga bwe yankolanga. Mutima ng'ogamba nze nalumaga. Bannange ebyo nalumaga birala nange ndi mulala nga bw'owulira nga tokyagala n'omulala bw'aba takyagala wano njagala kuvaawo. Njagala kukwebaza okuba ng'otambudde nange mu show eno. Obudde tulina bwenkanawa. Njagala kuyitamu wano chap. Njagala okwogera ebigambo bino eri sister oba brother ng'oyagala okuva mu relationship. Abantu bangi baagala okuva mu relationship naye nga bawulira nga abatalina nnyo kwe basinziira kuzivaamu even when they feel that enough is enough. Abantu bangi bwe bajja mu inbox yange twogere, bwe bankubira amasimu twogere, baba balina ensonga ezimala okukowa relationship. Kubanga bakansela oba abakugu b'osisenkana baba tebamanyi biri mu relationship yo gwo bibagamba. Kye batera okukola kwe kukukonfamingira nti by'obadde olowooza bituufu. Okusalawo kubadde oteekateeka okukola kutuufu. Enjawulo nti osaana wano oleme ku papa, okakase nti si busungu, okakase nti si revenge, okakase nti n'ebiseera ebisinga bibatera okugamba bitera kuvamu ebyo gwe kennyini by'obadde olina. Naye njala bategeeza nti abantu bangi babeerawo. One, oli asobola okugamba nti sozi gayo no love gye njagala era nagamba n'okugamba nti nze mpiya gayi saagala ngambe nti anjagala, njagala ayogere muwala mulala. Kwe mba nsinziira okumukyawa n'omubuuza nti omanyiyo omuwala gw'ayagala nti yaani nti ye Jessica. So owuli oyagala amale ku mention nga Jessica ebeera ensonga kw'osinziira omukyawa nti ye. N'omugamba love is just a minor thing ku bintu by'oyiseemu n'omuntu oyo. Bw'oba osalawo kumukyawa sinzira ku ebyo byakuyisizaamu ebibi, tosinzira businzizi ku love. Kyovulaba nze nga sozi
Inze nga nakedde kugamba nti nkyawa muntu tuli bampeta, nyinza obuteetaaga kgenda mu kkooti, nyinza n'obuteetaaga kumala budde mu divorce. Lwaki? Sirina gwe njagala kukakasa. Lwaki ndeka omuntu? It is me and her. Naye abantu bangi naagala bw'aba akyawa omuntu amala okuŋŋaanya ekyalo amuswaze ku ddiiru ki? Ate bw'omala omuswaza naawe oswaliramu kubanga bakwewunya okubeera kidende, abadde atambula n'ekidende mu n'ebbanga eryo lyonna lyonna. Talina makulu, otambudde n'omuntu atalina makulu myaka 5. Ebyo babigamba abantu. Waliwo omuntu gwe mmanyi, tandiwala, embaga nga bagenda bakola embaga. Myaka no giyiseewo kati. Omusajja bamufunire nga bakola embaga. Bwe mbalimba nti embaga yagimalamu wiiki, kiba kirimbo kiri ekiwedde emirimu. N'okutuusa olwaleero ku 10 bayinza okuba nga balinga 2 n'obutabeerawo abaamanya lwaki yadduka mu bufumbo obwo. Naye kye nazuula kye kino, obufumbo yali abuyingiddemu ku lulwe, yabuvaamu ku lulwe nga teyeetaga kakasa muntu mulala yenna lwaki. N'okutuuka olwaleero teyabubeeramu. Oba yalaba ki, oba yasinziira ku ki, it is none of our business, it was her business. Ekintu yakivaamu. Abamu balowooza nti ekibaleetera okukiviiramu ddala kwe kubanga olabisizza omuntu. Olumu si kyeweetaaga ggwe mukwano. Njala tugende ku bintu bino. Omutima guŋŋamba nti it's enough for today. Can we have this alone tomorrow? Can we? Mbadde njala kutunuulira ebintu biri 7. 7 things you should think about before ending a relationship. Just allow me to do this tomorrow. Katonda affe omulungi. Ne bye tuyize olwaleero tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubiyiga. Waliwo relationships ze tubeeramu nga tezigenda kukola makulu. N'obitulaga, ne tubiraba, ne tugaana okubikola. Ne bitufaako, ne tunyigirizibwa, ne tulaajana ng'abataabimanya. Si bangi abalinga sister ono okufuna bidi of zero stamina esalawo okuyimirira ku kigambo kyabwe ne bakinywererako. Abantu bangi relationship zaabwe balina kuzidduka mu mwezi gumu, kati bateekateeka kuzidduka mu myaka 5. Bazadde abaana, bakoze projects bonna, naye ng'ekintu kye balina okukola emabega kye baagala okukola kati. Waliwo relationship z'okkiriza nga tezaalina kubeerawo, naye along the way noonoonye engeri gy'ozimoldinga kubanga kuba eba choice, kuba kusalawo kwaffe n'otusaasirira mu kusalawo kwaffe. Eriyo abazadde bangi tebaayagala baana baabwe kufumbirwa oba kuwasa abantu abo be bali nabo, tebaakyagala. But along the way ne bagenda nga bakinoonyamu ekirungi, ne bawa ekitiibwa ekirungi, ne basooka kuwa kitiibwa choice z'abaana baabwe. Ezimu zisurvivinze, naye nnyingi tezisurvivinze. Omwoyo w'amagezi wamutuwa bw'atulaga nti ebyo bye tukola bye tugendamu, abo abantu be tulimu tebagenda kutugattako, bagenda kutulumya, biwunzike bubi nga biwunzikira mu maziga. Tuwa amaanyi okubitegeera n'okuyimirira ku magulu gaffe okugamba nti abange kino kimala. Ekisaakyo kakitubeere, ekisaakyo kakitumale, tukuma okutuusa enkya. Kino nga kibeera ekitundu ekisooka, enkya nga kibeera ekitundu ekyokubiri. Obulungi bwo bubeere naffe ne bulijjo. Obeere Katonda waffe tubeere abaana bo, okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say amen. Wait. Nzikiriza kino kibeere ekitundu ekisooka, ekitundu ekyokubiri kibeere ekyenkya, ndowooza tujja okugyayo amakulu ga bino byonna. I'm going to look into my archives to see a story that will blend, that will match the topic, tusobole okugijjayo bulungi. We want to look at the 7 things you should think about before you end a relationship. 7
things you should think about before you end a relationship. Ebintu musanvu by'oboloozaako nga tonnaba kukomya mukwano gwo ne mukyala wo ne girlfriend wo ne boyfriend wo. Njala okukwagaliza obulamu obulungi. Just know I love you.